wabarakatuh. Tukwaniriza ku PAL FM radio 107 karonyeze mwenda ekula ali omuntu wa bunjo nteekateeka za World Cup bikyukakyuka mu nnyo nga PAL FM ekusuubiza nti lwakiri buli kimu eteekeddwa okubeera nti ekikuwa nga bwe kiba kiteekeddwa okubeera nti okifuna buli kimu okwetoloola ssemazinga nsi eno buli kimu kikuwa kasabukanya omanyi ensi gyegendeko mu kufundizibwa buli kimu ekigwa ebuule nebwe manyi dda kyagambanga ebuule nebwe yatwala buule kiri ku lw'emitiyana ate bwe yakiri eri ku Masaka Road kakati tugamba nti from Asia East to West eri mu America gye tukoma okuva eno n'eri tukufundiza okukakasa nga tutandikira okuyitiramu ebyo bigenda mu maaso ebiri update omuli by'emipiira omuli ebyemizannyo omuli entalo omuli obutebenkevu omuli okukwatagana tumanyi kale tusembeza enkulaakulana ebyafe bya nkulaakulana weewaawo obadde otya n'ekikumi mu nsawo kale omaze ojjaganya senege wangu naye ekikumi mu nsawo ki kati bwe tuzze tuwe ensonga lwaki olina ojjaganya nga olina teri kiwomanga bulamu nga olina akantu mu nsawo anti buli kimu olaba kyanguwa manyi enjala bwerubanga nga tolina sente enjala ine nga gyekwefundiza nga tolina sente mwattu nkyegendereza nnyo enjala ine nga gyekuluma enkalamate nekuluma olinga agala okwebaka n'otulo tukwegaana kwegamba olya olwengeri gy'owuliramu olinga omulwadde bakubuza ekyufu nga naye kenyini tokitegeera kikikola kikuluma bweweramu ne ssente nadde ntunulamu omuziranjovu ekyo bayita x factor nti waliwo omuntu watuuka mu area nemuwulira presence wadde nga tannayogera nti kola ki wendi ebiseera bisinga omanyi ate nanyumye nnyo bwenyambala obuntu buneeno oterevu ate kati mutugobere tugamba nti tuzze kulema ate ngugambe naye bwegisubiddwa keera ku makya genda kwata akasimu ko gamba ddamu kugizanya omayibaga tubali tuwulira nnyo nga temutulaba kati amaaso tugekese tuti ebigambo tubituulamu nga batulaba tuyidde bana kulemagana mulikumbona kati mpera nti balabali obusoboka buli kutu bonna abali eri muto bagamba nti abato balina gamba ekigambo kyeboogera kabaloole nimutuloora abagala bagamba nti amaaso tubagejese tuti tubatunulidde mwebale nnyo okuba nga mututwagadde nemutwagalisa nemutununula buli gundi kyona olwa badde batugobera ku YouTube nga teriyo kagambo konna ka kifaananyi nemugamba nti era tujiwuliriza tugenda jiwuliriza mpaka bubi ate kati mugenda tulanga muwuliriza ensonga zibe nga zitambulira ddala ku myaka 15 kino kye twali tutegeeza nsonga ntwongerera ddala okusemberera wooli n'okusembereza ate oba oliawo ebikuganyula ddala okitegedde tubikuwa side eno mu audio eri mu visual ogenda mu maaso n'okulaba Dr. Badwe n'ensonga gyogerako yes akati bwe tulina ekyebayita x factor tukole nnyo ssente kubanga omuziranyivu gwatera okutaputa ebintu binene. A wise man is the person who learns from the mistakes of others, while a fool is a person who does not learn from the mistakes of others and he waits to be lucky even if he's moving in the footsteps of the same person, expecting different results. Addingana ensuubizo ezimu yenalowooza nti zigenda muwa results zayagala tekijja kusoboka. Omuntu omugezi yo yalutula ku nsobi z'abalanga beekoona n'ayiga so nga tono munne ye muntu alinda nti ye ajja kuba wa mukisa okufuna results endala ez'abyamagero newankubadde ng'atambulira mu bigere bye bimu ng'oli eyagudde bwe yalabye alaba nga zitambula. Wabeerawo event happeninga mu bulamu giyigemu gitunuulire bw'olaba munno asinze ennyumba mu banka webale ne bagitwala olina oyiga n'omanya nti okumala gewoolaawola mutawaana awo n'obuukawo atali mugezi alowooza ajja yeewola yajja kwewola yatali basisinkana bizibu byasisinkana nona esenda ab'enansana ate n'ogula mu ntobazi e Masaka
ntegerekese bulungi basenze owulire nansana ntobazi gwe naawe ogenza oggula olwokuba gwoguze luweero n'ogula naye mu lutobazi kati n'osuubira results ndala bwe nolowooza nti gwe tojja kukwatwako gakabanga bali kakati kyovula nga tutambulira mu maziga ebyenjawulo tulina mu byabufuzi baffe wano bonagenda obbalaba nti ababaddewo bakola ensobi era ne balabira ddala nti ensobi bona ne bazifiiringa naye ne betulonda abapya abazze badda mu mukululo guli gweomwana ali yawuliriza olina omusajja gwolaba ku kyalo eyo yagaana okukwata ekalamu okuginyweza mpulira nebyayitamu obiraba naawe n'osalawo n'ogamba naye nkanjime kuginyweza subiralizayo saatenda endala olabye abatasomye ki kye batuukako kyokka ate naawe n'ogamba buli omu alina ennaku ze oba oliawo ebyange birinaaba bulala ng'olabira ddala omukulu gw'okoze eki omugezigezi yoyo atunuulira ennyo enkaliriza neyakakasa nti yunivasite esinga okutikira abayivu gye bayita bulamu buli ekikwetoolodde buteerevu buli ekikwetoolodde ekyo kogwe n'eri b'otamanyi naawe bakwetoolodde ate emitimbagano nga gino mirungi nnyo kamala nti kata tukusembereza nga tugispaisinze ne tukikutemeratemera nti kikuteekawo weebase nnyo naye n'otegeera nti abeebaka ennyo bwe bati ebiseera ebisinga temutera kubeera kalungi mu buli era n'osigala nga weebisse nokitegeera nti ogutateganya teguzza nvuma nosigala nolondawo obutategana kakola ate gwe nosuubira nti ojja kgenda okuba omuyindi webale nnyo ng'omala olina alternative mbu oba oliawo ebiseera bisinga ekikugira amangu muntu oli olina kyobala manya nti kikyamu yogere nokuzaala zaala akuba sibusinga omuzanya zaala nga akulaakulanye neera osiŋŋana abakikoppa n'alemeza bakuba oli ne bamukubako n'omukale n'omukyala ne bamukuba ndi n'agamba nanga oyo talina mukisa osibira otya ku gundi nja kutandika nze ngenda kukwata wano otegedde nti omuzannyo infact andika okugurupinga nti bw'oyogera nti ebyobufuzi sifuddeeyo ku mutendera ki bakiyita nkwe politics bw'otunula muri tukya tukitegeeza nkwe bwe twogera zaala si mupiira si mbalabasi si ki tutegeeza kufiirwa ekigambo gamboli kitegeeza kufiirwa teriyo kuzaala ekimu abaliwo nadde nkola okunoonyereza ku bantu baffe abasuubula n'abagolodi mu birombe eyo emitiyana mubende eyo kakati baleeta ekigambo kyebakazawo kyebayita gamboling mubambi basuubuzi bazaala kakati oli agenda n'asema ekimotoka kirambe ekyettaka n'akugamba nkyagalamu mitwalo 4 ekimotoka ky'ettaka waliwo basimaza golodi nagamba ekimotoka ekyo nze njagala mitwalo 4 kati oba mulimu oba temulimu gwamanyi gwe kasita okigula bw'oba ofunyemu kakadde bw'oba tofunyemu abantu baavuwadde tolaba togera ku zaabu naye abantu baavuwadde mu process eyo omuntu yenna atulaba buli olitegeera oba n'owulira nti waliyo abaagwa mu nsobi eno bweti ne bweti n'ogaana okuyigirako ogenda funa confidence nti oba oliawo baazannya bubi nga muli ofunye illusion nti oba olio nze ngenda kukola bulungi nfune result enjawulo wadde entambulira mu bigere bali abaagwa mu batambulira ntegerekese ekintu ekisinga okubeeranga ddala kyakazibu era kyakanyambirege ennyo kamala so twogera ku kyebeta x-factor olunaku olwaliwo muziranjovu x-factor kyeki x-factor kyekyo ekintu omuntu kyatuuka bwoliwo ffenna olumanya omusajja n'atuuka mu kitundu bwati obanga mutudde mu muzikiti oba muli emukuŋŋaanidde ne muwulira nti ennyumba erimu ekintu mulimu alimu tannayogera tannanyega naye nga mu nnyumba mulimu omuntu alimu ne mubeeramu omuntu ayimuka nga wadde nebyayogera byandibadde naye nga atutama butami nga tetukifiiringa ntegeekese buli nnyo njagala okuddirayo amateeka waliwo twali tujja kwogera akataba kulungenda kakuleeteramuko wano tukayiseemu bantu baffe bakategeeri gyetwagala okuyiga x-factor kakati katandike kulungenda kutuulaku x-factor naye katukizimbe n'omuntu akitegeere buli wabeera action wabeerawo reaction buli awabeera action wabeerawo reaction kankuba kyokulabirako naye mu action egenda okuteekingibwa either ebeera negative oba positive wali obaddeko mu lutalo omuntu n'ava eri n'akulinnya bwakulinnya kati action ezze bwakulinnya omuntu oyo akulinnye n'omuddiza oluyi okoze reaction naye ate ogenda okulaba nti abantu senga bajja wadde nnyonnyodde bulungi ensonga ngaolwe yabadde waliwo force egirako either bayinza okubeera ku sayidi y'oli
oba eyo ebiseera bisingasinga abantu bali kyegendereza omupiira tuli mu World Cup okulaba bayita retaliation singa oli akulinnyako mu bitali akwesooka galifa yitamulabye gwe bw'omuddiza ebya retaliation olwobawo ne kaadi emmyufu webale nnyo gwate gwe gwebasobezza oyinza okuvaawo ne kaadi emmyufu bwetunulira mu lutalo katuzibasembeze bombe ekigeni nibona tunya nti America erumbaganya Iran eyinza okubanga nebadde ekola nga oba oliawo bituufu naye ate bwe bamala okukuba Iran bwe bati ojja genda okuba waliwo reaction y'abantu gye tuteekinga tuyinza okudda ku sayidi bw'obiredda tuyinza okudda ku sayidi ey'omukyamu unknowingly exactly otegedde bunyo kalikambuze dokita owadde ekyokwatako ekyokulinnya oli bwanninnya simuddiza mbankoze reaction butereevu nnyo kubanga twagamba n'obutasalawo nti n'okusirika nga waliwo ekikoleddwa oba osazeewo n'okusirika nti kansirike mu bigenda mu maaso mu ggwanga oba osazeewo twatunuulira nga tugenda tuli ku exfactor njawulo muntu bakitegere bulungi twatumye tugamba nti mu nsi muno tulimu ebintu bya mirundi ebiri abalabe b'eggwanga ba mirundi emeka ebiri omuntu amanyi n'asirika oli mulabe wano twalabye n'emisango gaguddwa ku munnabyabufuzi omu okutegeera ku lukwe n'otabagulizaako omuntu amanyi nti ekituluma okimanyi bwe tukimalawo ekitukalina okimanyi bwe kisolvingibwa gwe n'osirika abantu mwafuuka bazibu n'otubagamba temuwuli ate munyiigira ffe wekugamba amazima nti gundi genda okola onyiiga bunyiiga nam otegede tugambye nti omuntu w'obulabe ye muntu amanyi n'asirika tubyogere nti genda okola n'okitegera bulungi nti omwana ono senga abeera mu bulinesi mufaako katugambe nga tutegera nti tunasirika nti bajja ne katwogere temubyagala kuba bwe tusirika tuli babulabe eri eggwanga mwali mumanyi ekituufu ne tusirika then ne tubeera n'omulabe owokubiri bakukumidde wenyini wooli ate wetujja ku mulabe owokubiri ne tugamba omulabe owokubiri ye muntu atalina kyamanyi n'ayimuka n'ayogera muje baliko basero ne bannyabo amannya agambye mpitibwa mpiima alafu ati natuuse dda kabazitwabo bali kubanga otumbudde nenesesaawo katuveeko nemugamba ti omukumita kakati omugamba agula ekintu ninga zagenda ogula zigenda kuvaawa tonnamusindika tuvuye mu biseera byaffe abawulirizanga mwabakajja ku YouTube abawulirizanga mu biseera bikaddeyo omuzira gye twateekangako ku lumeme nabwe omudooza kimu ekyayi asobole okuba nga agenda avumbulire wootudde woli comfortable omusajja amakago gali ku mulimu era bw'osanga omusajja ofiisi ye nga terabika bulungi n'omusaasira kubanga alowooza nti eri wo baweerezayo engoyezo nakwebaka mulyokodde ewakaawo kati omusajja amakago gali ku buliri va mu buliri amaka g'omwami gali ku mulimu bweba oba oli mulimi gali ku faamu ontegedde banga lyomala ku faamu oba oli ate namatuba nab'ennaku zino katubase fedda mu kye twalimiranga nga waliyo n'akatiiko sebe mwotuula n'akasiisira ku nnimiro omukulu nga mumusanga eyo ate kulikulumu ne munabyafuzi gwemanyi wanino ku wiikendi webali nnyo ove ku mulimu odde waka webake otandise okujja omukazi emize omwana ono nga tanfaanana bulungi bigere bikuluma misana era byagajjanga nnyo ku y'omunafu yalinnye nnyo ate mutono ate nagenda neyebakamu ebyera okudda nga temuli tugambye tulina abalaba mirundi meka asooka ye omuntu amanyi n'asirika ate owokubiri oli atalina kyamanyi nayimuka n'ayogera abasinga obulungi oliza bali mu butulubaki ojja bwawuliza program yaffe eyolwaliro ogwa mu ttulubaki oli mulabe namba ki ku bino ebibiri omanye teri asinga okunenyezebwa yonagamba nali ngenda mugamba tewayogera sirika tewayogera tobaako kyogamba sirika naye nabadde ngenda kukeerera kyekyaganye tobaako kyoyogera sirikira ddala tolina kyogenda kwogera tolina kyotukakasa kirala tubadde twobakyeta exfactors abantu abasinga bajja ku kitundu ne bajja bakonawo embeera ey'amaanyi ennyo naye ekitiisa empologoma nga efudde byebyo bibadde ekolanga namu omanyi nti empologoma yinza okufa nebeerawo ekiŋŋamba nga buli kisolo kigyewala
kiwedde bali waliwo empologoma Mungu yatonda bbano bagitanga King Sulaiman oba badi bamanyiga King Solomon eri mu Bible. King Sulaiman ono oba kabaka Sulaiman wa Allah alayhi salam nti yali w'amaanyi Mungu yamunga obufuzi naba ng'afuga buli kimu ng'afuga n'amadini agatalabwawo kati yafa akutta omugogo mu muzikiti amajini gali mu kuzimba masjidi naye gaazima gamanyi olw'okuteka gamwina yagamanyi nti bosi mwenyewe mwali abalaba awo wenyini kati Mungu aleeta ebigezo amajini nti gayinza okuba g'amaanyi naye Mungu yaleeta ekigezo ayina alaga nti enkuyiga ate eyinza okubekera ku jini amaanyi bana zenkuye ebyo zaali omuggo mukulu n'agwa nyina gana amajini gabaddewawo nyinagenda okwaba omukulu ekyo kyoyogedde kibayita X factor nti mulimu abantu muffe abeewaddeyo obulamu bwawe bwonna newabako kyebazimba nga niwaba oluusi waliwo abali mu makomera nga bamaanyi nnyo waliwo abafa edda nga bamaanyi nnyo basinga n'abalamu abakazaalibwa nakigambako naleko nga ntalideko basibe mukomera olunaku nasangayo ali mukomera eri abali ebweru ali mukomera osajja bamusibidde ebbanga baba nga tuli bato ebigambo naye nga kati naye mukomera bamwetera abagala school fees ekyo kyetwogera kibaita X ali mukomera yayamba abali ebweru waliwo abaafa edda bali mu kabuli nga bakyatwa ebiragiro bikyatambula X factor tukoze togifuna kubanga buli mukozi kino kyeweetaaga mu famire ku kampanyi ne ku society ekwetoolodde obeerawo otya ng'ebintu ebisinga the center of gravity bweba tonnafuuka center of gravity okisobola zino okola kimbuliri okola kimubuliri tulina kukolerera X factor tegedde bulungi nnyo ofuuke center of gravity namuziga kwe twekulungulira tuti abaganda bano bagenda ku mikolo ne batwala ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne batandika okuba nga bavuunama bati taliwo ne tesita ekifaananyi kye webale omukolo kwali munfiiringa ye nga ogutandika otya nga tegutaliiwo abaffe omanyireko ebitambula mu famire yo nga naye batoliwo teryayagala kumanya niwe badde okimanyi wadde musonze waliwo agenda okujja nga talina mansi agenda kukola olwaganemereddwa naye omuwanika kugenzeko obubiri talinawo omukolo guwedde kanana bitaano zikyaganya owera mu Uganda mwe mulimu n'abantu bebatwala basonaawo naye nga amaaso gabali mu kkubo waliwo emmoloka ekyama obubaka bw'omukulembeze bwo buno bugenda kusomwa twogera ku ekyo ng'omukozi wa seeti kino kye kyandibadde tageti yaffe asitudde obubaka yennyininyini nga nolaba erinnya lyandibadde ddene naye ng'ate obubaka buli bwaleese X factor mulimu abakulembeze wano bamala mwogera nnyo ng'alina okutotola fayiro naye waliwo kyenkitegeddemu oyina mugaso gwenkana ki eri community eri gyova eri kiri muwangalya oyina mugaso kyofuuka ow'enjawulo ate omugaso togwewa omugaso guba mukulu gwokolerera webale nnyo tugukulabamu okusomesa abaana olumu kwegattako mugaso okuwasa ogwo mugaso okukakasa nti waliwo abala bafuna emirimu ogwo mugaso okutandika okuba nti okwasiza ogwo mugaso wenyigidde mu bimeka ebikuganyula kubanga of course bonna atulina ebiseera ebisinga muzyanjovu tuli wano nze naawe bwe tunaafa abantu bagenda kujjukira bye twakolerera famire zaffe bagenda kujjukira nnyo bye twasaddaka oba eri edduniya X factor tugambye nti mulimu mu Uganda wano abantu abagenze emikolo egugudde akalikani nga bagenze kukyala ani agenze kukyala ekifaananyi kya mpiima bakitutte eruko kigenze kukyala kujjayo mukazi kimanyi wano mu Uganda wekiri abantu bangi ebifaananyi ekifaananyi ky'omuntu aliwe wali mu mirimu gye ng'omukyala azze waneeno baleese ekifaananyi abakulu ne bavaayo ebweneebweyanga bazze okuwerekera ekifaananyi ky'omuntu gye bayita X factor tugambe tukuddizaayo wali emabega omukolo yakuba kifaananyi
ensonga zammwe yazirabanga kifaananyi kisobola okugenda ne guggwa ate ne mukiwa ekitiibwa kingi nnyo empondo n'abako ne bagobera amafuta ne mugokya obubone omukolo gwali gw'amaanyi omwoyo ntumugjayo abazadde nga bamativu nkuwali abalina diguli zonna mumanyi mubesiramu nemakya nga bonna bonna ssebo omukolo baguweesa ekitiibwa omusajja akoze omukolo kweri kifaananyi kikyo wayogadde mu January nga kati kikyatambulirwako mu bizinesi mu maka mu famire ne mubakwetoolodde kikyokoze mu kitundu icon of the area kwe bagamba nti ogenda waani abaffe tutunuulidde kyetuyita negative and positive forces ezijja ku muntu ku biki byokola era ezo bwebanga okuŋŋanyiza nnyingi tulina munamanya ge twogera mu Uganda n'olyogera oli neyeesika ogende X factor Uganda tuli kati obukadde tebugenda mwata ogataka abafudde apo batutuuza obukadde bweganga ne olyabeerawo tutuuza obukadde tugambe obukadde nga nsanvu naye bwogenda muwange yeweeru nogera ku Uganda baleeta erinnya Idi Amin Dada oli kubaliwo bwe bweyogera erinnya eryo Uganda kijja niyo manyi ba president bameka awaddeawo kakati tutunire wano nti wakati nga tulafuba n'okukola mulimu abaagala okufuna X factor mu attitude bbiri bwe mulemye okufuna mu bulungi n'ayagala aginone mu politics gyebiri tulina abaagala okuzimba omukulu ogwo nga beeyambisa ekibuli mu bizinesi gyebali mulimu abali badde okukola ensimbi mu makubo amalunga mugagala kukozesa kubo kyamu kukulumpanya ye ekigendererwa kufuna ssente tefudde agenda zikola atya naye twatunula mu programu ezayita bakatwegattako obugagga amaanyi agabukuuma gaviira ddala mu bulungi wayitamu ng'obukuŋŋaanya alonze omutwalo n'oli akoleredde ettaano mu nnaku bbiri ow'ettaano ayinza okuba akyalina ng'omutwalo talina obulumi bw'oyitamu bwe buzimba X factor kyova olaba emikisa gy'omugagga okuzaala omwavu mingiko so nga n'emikisa gy'omwavu okuzaala omugagga muki kubanga ono bwajjukira ennaku gye yayitamu n'agamba n'akola kufiirawo abaana ku mitimbagano kwekibwe mulaba kati ngenda mulagako temwatwagala mwatuyisa bubi mwatuboola ali mukwewera kati azifunye ayagala asooka ajjuzeewo wansi ku kigobero nga yewerera ssengawe webale byeyabayisaamu obutereevu kati azifunye bwati eryani aliwulina ayagala abeeko kyatonda icon ekiri mujjukira nti yakomya senga kyeyatukola abavubuka abamaze emyaka 5 myaka 7 mu kibuga nga badde bakava mu kyalo babeera nnyo mu situation eyo y'okuddako mu kyalo akole X factor okubalagako bayambako ne kibavuga butereevu baba n'ekiruye drive fuel omuliro okugoba mu ntebe omuntu oyinza akolera tima ali mu kuzimba product egenda okwakayakana wala omusumbemu ali bwayisaawo era akyogera nnyo nali banguwa mu ntebe nga mpunda obuveera kati wamaanyi Dr. abaganda balina saying etuyita olugero olugamba nti akugoba yakuwa amakubo oba yakuwa amagezi agamu ku makulu agali wano nti abantu twatondebwamu embeera y'okuwoolera nti if someone does bad to me njagala mulageko kyoyogeddeki era abantu bangi ekiruye ekyo kitera otuvuga lwakuba tekibaako guidance abaffe ndaga kwono oba nkyusa bulamu bwange somewhere bweba tunuulidde oli muntu ali mu gadget ennyo waliwo omutrend eri mu Bungereza mu America kampani nga senga ereeta essimu waliwo bakyala bajja ne bazimenya alaga n'aziteekako omuliro ne zikwata omuli agamba tubadde tumanyi nti mwakoze kyamaanyi nnyo ng'agiraga n'agimenya n'agikola bwati n'agamba kino kye baalese baliyo engeri bageramu oginoonyamu kale obunafu bwayo kaakati balaga obunafu bwayo kiyambye nnyo kampani ennene okusobola okukola ekibiiti nga kubona bamulaze enjawulo yaayo tukyawanye abatuvumirira so nga atege mafuta agatuzimba okwapugrading okufuka kyetwetaga yekugwa kugwa era toyagala ennyo kubba bw'otunira fakita ezimu kuzisinga okuba nga zivumirira nti gy'okoma okwekumira mu comfort zone olwongera kubanga webikkako ttaka
gw'oli comfortable nnyo nti n'akazigo mwoli oli comfortable ne piki n'akazigo n'omukazi omu gw'olina olaba nti obulamu bukoma kubanga teryakubanja koonakeera ku makya ne babba piki ojja kulaba olunaku z'ogenda okufunzaamu nga leeti waali emmere weeri obudde bwonna gy'ogenda okufunzaamu time osobole okuzzaawo piki muba bulijjo singa ambadde multiplyinga tubadde tuzza abaana ku ssomero manyi school fees tumunoonyereza mu nnaku mmeka naye bagenda mu holiday obudde bwonoonyeramu school fees wano n'olirakisinga ebulawo wiikisi bbiri netuteekako akaliro netuzifuna empologoma emu efudde kigitwalira ennaku 10 ebisolo byonna nga bijjeewala biba birowooza ekyalinamu empologoma ku ttale singa eggwamu omukka webale emala kuvunduka kasanti efudde baddiremu akagero ka kabaka Sulemaani amajini ebiwuka ebinyonyi abantu ebisolo na buli kitonde ekyatondebwa yakifuga Mungu yamuwa ye kabaka Mungu bwakyazise ku bukulembeze n'afuga ng'afuga buli kimu yafuganga ng'awulira ebiwuka ng'awulira ebinyonyi mpulira story mpanvu era anyumirwa nnyo ebyafaayo singa osoma ebyafaayo bya kabaka Sulaiman yayiga munyo kubanga alimu bingi n'amagezi bwe twogerako wano yasinga nnyo okutwamigako bingi naye lwakiri ku kino Dr. kyayogerako enfaayo b'enkomerero ye emu ku bitonde ebyeyita ebigezigezi amajini nago gayita amagezi gazalawa nnyo era wegatunira mu buvu bwago mungu ng'agagamba okuvunnamira omuntu gatunula bwe gati ne gatunamu wansi nekagamba fe abaatondebwa mu muliro tuvunnamire tutya amajini ago geyita nnyo amagezi kakati amajini ago nga wogammanyi mu bugezi bwago gafaanaganako nnyo naffe gafaanagana mulimu amalungi mulimu n'agatali ku mulamwa naye gatuuka nga gazimba omuzikiti kabaka Mungu n'amujjulula Sulaiman akutta omuggo gwe gyola galowooza omukulu waali ebiragiro bikyataamuzimu negutambula muzimu bamaze okumaliriza yegenge nebalagako nti nokagwamu dda kati mu sinalyo yonna olaba nti ekisinga okwogerwako ennyo nkuyege ng'enkuyege ekiryogerwako neki yalya muti yalya muti omuti ogwali gusinziddeko omukulu okwesigamako tebagulya oba oliawo ekyo olunaku olwo kye tuyise X factor beerako ensonga gyokola kati musiafe ngetwogerako eyokukola beera muntu problem solvinga nnyo ebizibu byaffe ogenda fuuka X factor twagala obeere X factor nga empologoma tugyogedde okwanga twagala kugirawo makulu ga X factor naye nga tufundikira shen twagala beera X factor agasa community muwangalya beera X factor agasa baclient bagenda okugulako ebintu agamba kampuni ago g'abazungu ago gabakolera simaga Samsung simaga Apple gani X factor kubanga tutereeza ebyempuliziganya ne tuzirinda mbaga nese ntuzisona netuyasa obubox buterevu banga balina solution gibaleese kati beera X factor mukusolovinga ebizibu by'abantu oba oli mutunzi tobeera okutunga biraka nakufunza ngoye z'abantu beera muyiya gattako obeere nga naawe osobola otunga engoye nga gwobutunze fashion nga yo beera wa mugaso eri community kigenda kuyamba waliwo ebiwerekera ku muntu oyo nti osolovinza problem oyese fashion empya katale naye olina ebizibu byogenze maaso n'okubeera nti osolovinga kati Dr. Wunu yawumi omutunzi ono olowooza wa bulijjo yatunga olugoye luno nokikanga gwe naye oliawo atunze abali dokita nga atunze ebbanga nebbanga naye nga atunga biraka nakufunza mu ngoye wano wenyini webaviira ddala obuzibu buliwo mu Africa omuntu bw'afuna obwetaavu ayagala kukola bizinesi owulidde ekigambo ayagala kukola bizinesi kankoleyo ka bizinesi munaye kasobola okumbeererawo n'obwana bwange twagala nnyo kukola bizinesi kitegeeza twagala ssente tetwagala kutunywa twagala kimu abali radio tubasibudde YouTube katumalize kati gonyo omukisa gonna okugoberera ku YouTube otugoberere ensonga ogifuna bulungi naye banafe mwe bali okutubeerawo abadde batugoberera ku radio tutandika no ku YouTube kati tumalize ensonga buterevu nnyo ku Pale FM News
ogenda sinyana conversation eno teekawo likinga ogoberere tugambe nti bonna tunuulira abantu baffe muno mu Afirika ffe tukola olw'obwetaavu era obwetaavu bwaffe bwe tusinziirako okukola abamu ne tuuka n'omusa kussa nti senga nva ewaka nga njagala emitwalo 3 bwe nfuna 290 nga mba olunaku luntambulidde mulaali ekola n'enkola ki nebanga efa kaakati ojja genda okulaba ebiseera ebisinga bannaffe bali bakyerupe ye bw'atandika okuweza emyaka 16-17 kwandibadde nga afuba nnyo okukakasa nti ensi eno abaako kyagiteekamu era ojja genda okulaba baavanga mu mawanga gabwe ne bajja mu Afirika baleete ennimi baavanga mu mawanga gabwe ne baleeta n'eddiini baavanga ne baleeta ennyambala enneeyisa obugunjufu system of administration babireete ndabeeko kye batondawo kyalireka obadde okimanyi nti ensi eno efugwa mirambo ng'abaliko abalamu tulemeddwa okubaako kye tugiwa eya designing empale gy'oyambadde yafa dda naye nga bwe yagidesigninga bw'okyagyambala engatto kye kimu ensala y'enviiri osingana muzeeyi ng'akadidde mu kutunga matanga ekyewanise nga wanga amaze emyaka 2 mu kutunga buterevu naye nga tayinayo fashion ya sati gyali ayiiza naye nga mutunzi n'experience ey'emyaka 2 walemera mu kufunza ngoye kufunza ku skati kufunza ku mpale yange nakola kinakuba biraka buterevu kusobola kutunga ka uniform k'abaana badda ku ssomero kayiya lwaki nitandika n'otuuma ebitengi byabakongo onaakulaakulana otya bitengi byabakongo ogenda kukyuka omulimu gwaffe gyonna gwe tukola naye naawe ali ennyo twogererewo ku mutunzi naawe twogera naawe omulala ali eyo beerako obuyiiya bw'okola kulaakulana beera x factor beera n'ensonga ekwawula ku balala era kyobagasa beera problem solver mu community muwangalira obeerako kyokola oba oli mukamuzi wa Katonda kakamule nga wenkanywako nfuna n'okutumununu mpulira muli nga nfunye muno kusobola kuba nga kasukaali olwobwomu bwe kalimu nga mpulira muno otunyonnyo muganda waffe buli omu alina kyagenda maaso n'okubeera nti okola bw'onaafuuka unique x factor ogenda kuba ofunye magnet egenda okusika ensinga you are the center of gravity chairman w'ekatooke kyekirooto kyange ekyo kyennyini ekyo kwesiva nze mu musaale mutambi mpadde kasabali kakati ekyoto kyaffe ffenna nsimbi naye togenda kufuna sente ezo nga tofuuse unique mu byogenda mu maaso n'okukola twagala baagaliza olunaku olungi tubeerekereza mubeere bulungi ate era mweraba